Yes, one, two. Ladies and gentlemen, ate tukwaniriza ku kina Uganda kyaffe ekya leero. Mulamu togeza nonnenya etandika butandisi okuva bannaffe aba 2S Film Productions abagamba nje Steven yakola ku lugero. Tugenda kwekkaanya abazanyi baffe ab'omulembe ddala Ntwasi Gerald n'akola ku kya kamera. Kaagala tutandikidde mu kibuga kyaffe ekirongooseemu, ekibuga ekyakamwanyi omuli amaka mutusanga munaffe yuno ne mukyalawo oba omwagalwa Mwanje Steven n'alonda abazanyi so nga ate Nangobi Brenda n'akola ku kya welfare. Tutandika butandisi, ladies and gentlemen. Sean Hassan Dumba n'abeera assistant director we n'etandika obutandika. Nabbowa Magi n'akola ku kya set design. Omanya abantu nga baagalana nga balina omukwano wakati waabwe basobola n'okusiiba olunaku lulamba nga tebalina kye bakola naye nga beetunulako, nga n'okumutunulako obutunuzi owulira ng'omwenya. Kaadi kumbe omwami awulirayo akonkona ebweru temuggulewo anti kirabikamu ate nze nandigize ezigwali eyo. Tuyinza okuba nga tuli awo nga mukisa gwaffe gweguze, omukyala kwe kujja agenda alaba omukisa oguze. Ntandikwa, ladies and gentlemen, nagamba kasita owulira Uganda Movies ng'egguse. Uganda Movie nga yegguse liri erinnya kwegamba omanya bumanya. Tuzimba tofaali ate tetwongera ku nsi yattu. Ali muno omukyala ng'afuluma gy'alabe ani akonkona. Mwami yakola entegeka yasooka aggulewo ekituteesaako obugiya obutini kusooka kulingiza kulaba ani ajja naye n'alabika si wakwetegerereza bweru. Abintu gyebali omukulu gyali simanyine gyali kale enjagala aze nga yenyinyembwa omugenyi nga ye munange mugenyi gulabika mukisa gwaffe kisanise kulaba tusangide ddala nga bajja bayitewo oli ne King VJ Dabusanso Masters usual nga bakatekuba omunange omugenyi nga bamuyingiza munda. Banange obedda yenjuki nsanise okusanga munange mwanyina onyiridde wenna. Banange leero obula nakwabika akanyiriro olinga mukene supu. Ono mwanyina yazze newulira ebigambo byatuukiddemu. Bannange tokuba nakasimu akasimu kakinga ya mwanyina zze kansubira ogidde n'amawulire malungi omanye agagira ge ganzigisaako essimu. Ono mwanyina ayitibwa Sean era adde Mola abuuza nnyabo era adde nnyabo tonamanya nti nazze alabika mulamu munange anti munaye embeera njiraba naye ozangako essimu n'okuba kasimu mwanyina ze Shoni kabema kubanga kakade ekituufu kiri nti mu kyalo senga jjajja maama bonna bakwebuuza Shoni atajja kutulaba. Awaayi kuba n'ebitukubu bikola bingi naye mu mbuzi zammwe ezo kati z'otandise ezo emboozi ezo zijja kugira ezo zinnemesa nze okugira bwavu we bubalondoola kati nange mwagala buleeta eno mbiraba baasigalamu olwali lwalemeramu ogaseko namukozi ng'abooluganda ye babeera kakati n'omukozi waleeta mwe namunyirira ate omukozi si kyendabye kino ekikozi kye obadde kigwe naawe obadde otya gwe bagera n'avaayo okuleeterayo kyayi oba juice ndeeteyo kajiiso faayo mukwano ndyoke naze ndidde naye mpozi oba olinayo akagira ng'ogira waliwo omugenyi akyala nga anayagala mpozi n'ekirala osooka ojje omukozi amuza mukyama omugenyi amanyi ono mukozi kumbe olira omaye munange mwanyina zi Florence ono ye mukabiite ono ye kabiite dewana lindako Shoni kiki yoro kakati wamma
yogola bamwanyinaze Flo ye yalita nendikwata obanze ebira byonna kumpi era buli omu ayitamu ne baaba oyo tayagala limalayo Florence abeera mu Flora simanyi Flo naye yoyo science okulamu nange mula nange mulamu Flo alabika tasiimye kye bamulaze akali ndooza ne boogenda n'omuleetera byagala kakati Flo mpozi nange wojjidde nga nina olugendo nga bw'omanyi omanyi wano ekibuga tetubeera mu kutuula butuuzi kulera ngalo ojja kunsanga wendi nzize kukyalira ddala ojja kunsangawo kale wulira twagala tulaba obulamu bw'abantu bubeera buti e Kampala eyo gye tubakyalira era abantu b'ekika kye ebiseera ebisinga babeera bakusuubiramu ki naddala mu biseera ng'ebyokubeera nti n'otandise amaka shoni ndowooza wano wakae kanjira nsigala n'gondekedde wano tulabe tuwayewayeemuko tulabe mbadde ngenze sikuwadde mukwa mulamu tamatidde biraba ebitama kyokka naye wankolera ebiiso nange wankolera obusulubu kumbe mulamu Flo alabika ndowooza you take care tunaalabagana Flo munange nga Shoni akwate kuba agende ku mirimu nga bw'omanyi gyo girina osigala nga gitambula kakati no nga basigala mola atwandize ka dining lyo ketulira nzija naye ne wano bawandi mmaze ajja tajja nga yerowooza omugenyi ajja n'akyala nga tagaana mutikulako kasawo yo bw'abakazi babutikula anti munaako okunywa kaako kogambye erikyali ali obambi teririna tabbu nga bw'omanyi ng'asooka yeesalako okunywa olubadde eyo munaye nogaako gy'otulabeko nga bw'omanyi emboozi ogireetereza naye munaye weebali kujja muula omwagalwa nze munaye ndi wano tukuumagana ne mwannyoko tweyagala nno bitya lyasirise bannaye omwana mwamukuza bulungi Shoni tayomba talwana mulira gwabigamba nze bane mwebali era bwogenda abakulu banneebalize bagaye bebali kubuuliriza kakati ali no nnyabo nze wemba ndya soogera sikiya tewamwe tebakigamba sikiya ompadde byakulya kuntuga kuntuza oba kunjogeza nda wemala okulya sikiya olyoka onyumiza emboozi ojja kumbulira kasasiro nga amaze okukkuta si byakuntuza juice ali nkanywa mpula mirimbi gyange kajuisi we kaggwamu nga Flo asooka afuluma waliwo bamulamu betukwate kuba okukyaza ewaka nonno nga tutandika nandibadde njagala okubuuza ekibuuzo kino kyandibadde kirungi nnyo okuleeta mwannyoko oba mugandawo mu makaago era bw'abanga azze ng'alina endowooza z'aleeta odda ku sayidi ye oba ey'omukyalo oba omwami onna wakyafu newe neesigama enkokola zange baziranga buddugavu tasiimye eby'omunda n'ebyebweru alayika tanaakusiima muganyi tanawezaawo wadde essaawa ng'asooka afuluma zonna bagamba ekifaananyi ntubaleetera kinyirira kasita obeera nga sinemoji gye makuba amatuufu YouTube channel tulina emu Mwanje Steven Kabanana ne bw'oba firimu eno oli mugirabira wanoonya ku YouTube channel gisubscribingeko omugenyi nga akola ate ogw'omukyala waawo gwe yandikoze ojja lona baleka lukyafu sasiro yenna abeera wano gala kulwaza mwanyinaze Shoni ng'ayesooka kijja njagala olabe oli ne King VJ
Dabusansoma star. Akati wamaliriza okulongoosa ekyolujja ng'ajja. Bano wonna mpulira walumira bannange. No sijja kubisobola nze. Tasiimyemu wadde. Akabalaza kokka we kabaka. Gwenya owaaye oba. Oba yani oba ye oliwa. Noonya erinnya lyamwongerezaako. Bakati nsiimule. Leeta nze ekisiimula wano n'eggundi. Wabyabalimu bakati gwe naye baakuleeta kukola ki? Omuntu n'obeera mu nnyumba. N'obeera mu nnyumba nga yonna olinga ali. Leeta. Yenfa kubumpi bwoliko osobola n'okuvaayo kati. Bumpi bwalina tasobola na kukutama kusiimuula. Kambye eno neti. Mulamu ye tasiimye height yazo sinaginyoomerawo. Oba obumpi bulwadde. Ambye eno nere bakiti n'ekisiimuula nga yeetooloola emawanju. Kigambo ekyo kiri mawanju. Bakisalako obusazi. Wasoma Oluganda we bali kikubuuza n'owaayo mawanju toneekwasa. Munaye mukazi wattu ali naasusa kijanjaalo. Ekijanjaalo sobola okubeera nti bateekateeka. Kumbe height ye waliwo abali eri obwedda bagivumira eri mu gundi. Mwali mweta obwedda kwegamba nkuyita naye nga tu baba teyamanya bumanyi. Sikiya Mulate bananga ate kimoola. Mulangenda tereza. Ngenda kutusangenda utereza ki? Sayo kamaliriza. Bade ndi mukuleeta gundi bijanja. Kakati gwe kitegeza kakirabika. Unyooma bunyomi. Saagala omanyi. Wayimpa woomu n'okunyooma n'oteeka okunyoma. Bali enkusa. Leeta bwe mbansabye bakiti n'ekisiimula ebyakulema ngende mbikole. N'olutunuulira yanguwa. Mbikole ompoleza. Kalola emize byange. Taagala tobere ng'olaba kala yange eri endala. Saagala obere ng'ogiraba. Leeta eri. Bannange. Omugenyi bw'aba nga amazeewo olunaku lumu bamuyita one day old visitor. Kyagalira. Ono bw'aba yakamalawo essaawa bamuyita batya? Nga yeekimira baketi mpozi ogaseeko n'ekisiimuula. Twanoonyako bunoonya ntondo. Bwanvuma empumi, bwanvuma obumpi. Kati munange ng'ajja fulo ng'ajja fulo bw'atuuka ng'asooka ajja kabalaza kano obwedda weewali obuzibu abyesiimuulira yabbusiimuula abakubanga si mwannyina w'omuntu omu otandika okufunawo ebirowoozo naye mwannyina w'oli oba kye bayita mwannyoko w'oli ng'asooka akkirira wansi. I will more pity myself. Tujja kubeera waliwo bikyafu bikyafu. Tuli ku kina Uganda. Mulamu tonenya ye sinema. Era nga esibuka mu banafu abatu Ace Film Productions. Akati nasooka n'atulawo n'abirowooleza nno ddala. Naga uno utawulaika si luto. Ulaika luyinza obutabeera luto nga bwendowooza. Naye ndusalidde magezi ki? Florence nga abyekkiramu. Sooka abisiimuula. Siimula byabalema. Amaka mangi ge tulengera awo sebo nga mulengera geti kweggula bagenyi kuyingira bagenyi kufuluma bagenyi kuyingira bagenyi kufuluma. Naye nga okugabeeramu ogamba wayi kangumire mu kazigo kange. Ng'obeera awo n'ogamba agumire mu kazigo ke asinga kakati omanye omugenyi atanaweza wadde essaawa ebbiri yali mu kusiimuula. Saagala kutambulira abantu bakyafu. I won't allow that. Saagala. Ng'akikaakanako ng'akisiimuula. So tomanye oli ayinza okuba ali eri ng'ali mu kupangapanga yamanyi timetable ddi lwasiimuula akabalaza ddi lwasiimuula obutayimbwa bwe ddi lwakoola mu bimuli. Muyinza okutuyombera akabalaza nga kumbe yalina kusookera eri mu gundi mu toilet. Yabyesiimuulira bw'amaliriza akabalaza ng'ajja mugenyi. Awula bannange. N'otunuulira kale muntu obulina okubeera mu ntebe kino oba baakijja wa ng'abyetereereza
enfuufu yonna bannange ndakulwaza mwannyinazo ono. Bibadde weebiti mu ddiiro abantu buli kati eddiiro weriweredde weeriti akabalaza we natuukire we kabeedde we kati ekisenge. Abasajja balina ekizibu. Tulina ennaku abasajja yeekaabiddeko alinga naye yeebalira mu basajja. Abayo mulunda atunuddibwa ekimu kiri lwakyo emugibu weetuukira okubeera disorganized weeti olwo kati omuntu tasiimye kyekituufu. Ati tereeza mu ddiiro eddiiro akabalaza ako kawedde kati eddiiro lyeririko naye eddiiro weriba liwedde baddawa sooka n'atuulaana amalubbi lowoozaamu kamalubbi balaabala asooka amala okubibalaabala akola sooka asitukawo ng'ajje sayidi zeeri kati tudde eno mulamu agenda okuvaayo ng'obuliri nyinimu naye omusajja ono muganda we wulira omukazi sikiya ekibuuzo naye kyobadde weebuuza n'omuwala tebanimba nga muganzi we ajjeti okuba nga atuse ne mu kisenge n'atereezaayo yasulayo n'essuuka zange zimanyi bwenzaala kati mukazi wattu ono mufumbo waneno naye oluganda kale lukyamakyamamuko nga bw'omanya olulimi oluganda si buli omuntu yalwogera abamuganda yatandika ddi okubeera nti nno agira kuba nze sinalekako bulanketi eyo nga ngizinze yange njerekera sambala ntegedde ono ayinza okuba ng'aliwo omupango ekirowoozo ekyamugira mu mutwe nti ono ayinza okuba nga si muganda we wabula ayinza okuba nga ddala mukazi we aye kyeyakola ng'asooka yisitula yasanga nankulu ali mu ntebe abukadde ali muli agudde makoowukoowu sikaakuba mugenyi mulamu naye suka najja sooka abirowooleza wano kati ate abakazi mulina embeera mutandika okwepimapimamu okwebalansingamu awo ne weebalansinga kati n'otunuulira bino byonna biri wansi mboolo kati abisudde ne bwe bikyafu okwebalansinga munaffe ng'avaayo ekifo kyekyo waliwo ebifo ebimu nga biwangaalamu baloodi balina kasente keereere kati we buziba mumpembe nga ddashoni kati nayo nenge gyonkuba ebiso nempulira ng'emmere kale egenda anti kati gwe bulisaawa beera oyogera ku biso bya banno erabe kyokaddayi balina omukwano gwabwe gwo bambi naye guyinza okuba guyingiddemu eggere akyayiko siikeeko katangawizi kanoze anti ze mba njagala n'osiima oba toŋŋambyeko mba ndooza tosiimye kazi akirabiridde ettama lyo libadde kumbe omuntu gwomanyi nti yazze n'omanya nti bwaba bayingidde luumu owaayi shoni we must have a meeting ye ndi wano nedda baaba jangu kyaffe babiti we should have a private meeting ng'asituka musajja atuyeekoyera ava ku mirimu ng'asituka kati ono jjukira olwedda alina ebibuuzo byebuuza munda mu ye ali wano abigatagata tabitegeera kiki bannange kimpisa naye nolaba ekikumpisiza eri nga njala tubeere babiri waliwo ensonga zesiri mumativu nazo we wali oyitaayita ku kubo kuno kuna ku kibuga walondo ekyo n'olondo olwo
n'okugamba ekyo nkoze bubi toyagala kutuyitawo waneeno toyagala kutukubira masimu olina bannange ekana ina kuleka sirina byendeekaana lwaki mba sireekaana njogera ensonga entuvu yoleeta eyo kyokoletagira kyokolo kyoletagira mbumumpi alinga ekyokolo obadde ki tongira nga nkyayogera fulo oli mukazi wange tagana ayogere nampulire n'okumpulira mukazi wampisa mukazi atamanyi na Luganda munamawanga gwe waleeta waneeno n'obumpi obumulimbu mukazi wampisa yeyeko wempisa aliwo akati oba onoomugoba ng'oyogera oba toomugobe nga nkikuko owaaye fulo shoni kugambye oba anaagobwa ng'agobwa aba taagobwe ng'oŋŋamba nga tukikolako ffe okitegeera ndi mwannyoko mmanyi bulungi gundi nviira ku mukazi fulo nti sijja kumuvaako kati eno eringa ekyali ku ntandikwa eno nyanjula gwe gundi gwe amugambe boyi kano kasaalongo akati kake kaba katandika butandisi munaye budde nga butambula wabaawo ensonga esobola okubalukawo mu Oluganda n'owulira nga oba ogigambeko omukyalo kali kumwe n'omukyalo n'ensonga olaba abagamba omukulu tasobya nayinza ensonga ngireese nze mpulira naku zikyali 2 naye maama kikyate naawe akoze atya sikakasa nga alina obuzibu talina omanya abasajja tulina engeri gye tukwatamu ebintu byaffe ebiseera ebisinga n'obyekwatira bwotyo ngula ntufu tebiri mugumba ngula bakumalira biseera naye ate bo baba siriasi kakati yamugamba gwe tofaayo ajatiriza awo tokutukaye ani ze mbadde nkugambye nga ndaba mutofu sijja mmalako naye oba onsuubiza tofaayo ebyo nja bikwasaganya umanye londa ekisajja kyo baba bakikoleramu swiki egumya oyabu swiki egumya niwoba nawe oli shuwa tewaliwo kyaggula omugumya n'omugamba zijja nina gwe nninda wano kati amugumiza amugambye ekyawo tokutufa tofaayo kazi nabo akati kyala nga gyaleete nga tomunanga omwami asobole okukwata ekkuba okweyongerayo manye emirimu gyo gino sigisigala nga gikwasaganyizibwa ebiseera ebisinga ebino bye bireetera embeera ezawako obutasolovingibwa nti mubeera ku kiri kati kumbe ndi bulungi maama osiga ona nga agikuba mu kyalo agikubye eggomba nja kudda naye nja kukomawo naye nkyaye n'ensonga enkulu gye ndiko maama wulira nkugambye nja kukoonako era nga nzijja mu kyalo maama omanyisha mukyera omanye ekigenda mu maaso ne washoni omwana yatukuba omuggo maama omanyi mutabani wokuwasa akafunkunimbu mukazi wulira yawasa akacyokola akafunkoni akatatu kobuuka n'okubuuka n'ogenda nga tokalabye nti wabaddewo omuntu wulira nze nkyalina ebyokugogola bingi nina ebintu njagala kukwata lweyo kati kuweera wano waka wa shoni wano kugogola yakuleta akantu maama singa okalabako naawe oyinza n'okuzirika ng'okatunuddeko obutunuzi gwebeereyo ng'omanyi nti nze siri wakudda kati mpaka ngeno wateredde sijja kugamba nti oba ki ye sigamba naye yawawankula akantu kootayiza nakugira kukkiriza maama nti weekali nze obuntu nga buno badde simena kumanya nti oyinza okkiriza nti obuliri tebuba bwale nze abukolako kantu kampi kacyafu kale akantu mutuufu nze mbali simena kumanya nti mu nsi gye buli kale gwe banyumiza gwe banyumiza obeera ologanda kinkana katyuba ke bagamba njagala olabe buli kimu nze kugambye era ng'ayongera mu sudi byonna wali kabi kampi oba madeshon kye yaliko sikitegeera alabika oba yali akubiddwa akenge oba yambadde galubindi naye kali akantu maama atayinza nakakulaga gukyolooza lwaki buyo takaleetanga
ono baba yateekamu supu n'ateekamu sudi. Mbadde ngenda kugamba ojja kalaba naye tojja kukasangawo. Ekituufu kiri nti ko kagenda kendiwo ndeka nkeeze. Kati najja kubulira olunaku lwenzijja buli kimu kamala kiswetinga buli kimu agenda sooka kiswetinga bw'amala okiswetinga ngaddayo bukyalo. buli kimu nina kimaliriza yembeera eri ewaka wano wabula ekibuzo kiri nti enaggwa etya bw'amala okuba kusimu ng'asooka yeetooloola. Kali wano kafunkunya kalinga cokolo kali wako ye ng'asooka yeetooloola. Olye ate bw'aba ajjanga n'anyumya naawe sooka afuna ne weetyebeka. Kale baddeyo nenga rice kunoonya tunyumyemu naye mukazi wattu ng'awummuza essimu nga omumanyi oba onyumya n'omuntu obuvunaanyizibwa n'omulaga nti omuwuliriza wulira. Bakuzaalawa bakuziikawa kuba kati okusinza bwendaba essaawa yessaawa naatera olina okumanya byonna kigozi yakawulira nga akanatera n'ofa kati anti awo Masaka awo just okyamira awo ogundi awo n'okkirira eri wansi mu nzizi isinjiro wulira n'akyusa olulimi linda kitegeeza kabaali mu bumpimpi kati eba Masaka obadde oyogera byaki anti muna era oyita era namanya oli munnamawanga kantu manyanga oli munnamawanga muntu gwe anti banzaalira Masaka naye nga banziika eri Kabaale isingiro bwe nawize emyaka 5 naye bantwala eri ayogera nno n'okumwenyamwenya loza gwabinyumiza abinyumirwa. Tola abantu sanga babuulira gye banzaala omuntu omulira gye bakuzaala n'agamba enewe olina obbagamba tesaawa yonna okitegeera kumpi awo kuba newosimbula no ku 5 7 zikoona otuuse ate ng'ate ngenda kolayo kino okusinziira kyendaba wano eno weebale kunyumyamuko nange naye bannange tofaayo ebisigadde bindekere nze kasita ntegedde essaawa z'otambulira awo si nnyingi ne bw'oba wa ku 8 oba ku 10 eno ne bw'ogireera ku anti baziika ku 8 oba ku 10 ye akalabyemu damayiti. Mulamu tonnenya firimu esibuka banafu aba 2S Film Productions bakakensa mu kuleetera ebinyuma ebiyigiriza ate ebisisa Outer King VJs Productions nagamba ate mu Busansonation mutusinzira okubeera nti tukuweereza lwaki neida tuli mu kibuga kyaffe ekiyoyote ddala ekibuga ekyakamwanyi ekibuga ekyasazeewo okubeera nti ate kyo kijja kusigala nga kiri awo kubanga mwe tusibuka kibuga kyammwe kinsesa sometimes ngayanaye kibuga oba nnimiro manye otunulira ebinnya ebibeera mu nguudo z'ekibuga n'ogaya kino si kibuga nga balinga ebakeosimbamu ebitooke amaka geego naye ekiri omwo kifumba mukutu kaakati ekirungi ekiri mu maka muno mulimu eddiini naye okitegedde ekintu ng'ekyo okusaba ebiseera ebisinga ewaka kiba kikulu kubanga ebiyita ekiro biba bingi so nga kiba kirungi nnyo ebiseera ebisinga ne tugaadinga amaka gaffe nga tuyita mu ssaala bintu bingi nnyo bye tutasobola kukola ffe ng'abantu naye ng'ate bwe tubikwasa Omukama Katonda yasobola okubeera nti abisolovinga mu mbeera emu oba endala bwe kasita okimanya ekyo omutima gwo nti toli w'amaanyi n'okimanya nti Mukama yasinga obuyinza ate Mukama Katonda
awulira ennimi zonna kyobola bulimi ali mukulembera essaala tayogera Luganda newankubadde nga agirimu omulala awulira Oluganda newankubadde nga zo omulala bali mu kusaba mu lulimi lwatayagala gy'oli basaba ye okana abatunuulira ono ali sirias awerekereza sala amina otunulira embatalanga ezo lulimi kamabeerawo mumasekati gaffe ebibi byonna ebyagala okutuyingirira ebyagala okutwawula taata twala kati nono mugezi ebintu byagala mukama awulira nga tayagala balala babiwulira abisaba mu luli waye mukama aba awulira ne bw'osaba mu Lulugwala ne bw'osaba mu Luwarabu ne bw'osaba mu Luki yaba aluwulira Mwizina vya Yesu Kristo mukama we. Akati. Amina. Kama Yesu Kristo mwanga zakala halisi. Chitafali mugulu inyetiwe kawaka uje kuli musinga bikolebwa mugulu yo. Mmere yafe ya buli lunaku totwala mukemewa nutulu kuli bya amina. Anage. Ana klika yo musala. It was so one. Yakwogera nawe. Wodde oli wano nga tusaba nga tojja kutwegatako njagala kwogera naawe wabula kwokusooza amanyi nawulirako yoseomu yakwogera naawe ate oli awo kyatudde mpitaako bannange oba kuba nani mukulu kwokusooza akulinamu diguli nawulira ewaliyo ekibinja ky'abasoozi oba olina gweyagala okuvumira okusooleza bapangisibwa ono omukyala layika yakikulembera nsobola okuwa enamba yaabwe abavumi abasoozi olina gweyagala ovuma akuvuma ebivumo biba tebinakuggwayo talekera awo ate nomala omuyimiriza nga ebivumo bye n'abyerabira kaakati gwe mukulu ensonga ate kikibanna ekikazi kyoli awo totule nakyo mu musabasala musaba ekikazi okyalina kyabwani manyi ngenda sokukala era okumakyange ekikazi tekirimu ekikazi kinaavaawo ng'obwavu nange obadde kiggwe fulodi ongera mbadde ki omukazi tunaba tuli awo nga n'obwavu butugwira kumbi tole ne susoloni onkomboza ki mbukukombooza kikazi kibi kikyafu kimpi namawanga yaku oluyi lulinga akaba abaawo era ku mukazi nekugamba mbinesonyiira omukazi onkuba oluyi baaba shoni onkubye obwedda baaba na shoni naye baaba sobola n'okwongera kuba olwigi luvudde wakitaliyo endala totegerere wange gwe nze nineereka omukyala gwogenda okuwasa ojja kumwagala ojja kumuwasa byampaka ojja muleeta naate nawe ng'ojja kufuna nze nkubuulira nilwakubeera wabeerawo mutowo ng'akula naye ng'omumanyi kati ate bw'osigala eno ngeri gyayingira yewali gwa kandi yakajjukira nti eri ewali tuba tuli awo baana bawala bayiga ennyimirira abeera awo naye tunulira tunanaganika kati nze nina kuyiwawo ki nogakanjiwewo ennyimirira mbadde I wasn't ready ye kati mba neetaga ka makeup ne kasoma akaviri nenkagira naye kakati bwobanga onsibyeko bya speed eyo mba nanga tojja kunfuna kakazonda yakola abakazi abeera awo nga talina na excuse n'ayiya lwakuba omusana gwakanywa I don't want my skin to perish naye ng'ekyamazima ayagala okujja nga n'omukubidde essimu ali mu musana mwayimiridde omusana mungi oba ayagala mu kifo kya boda osindike wubba kale kanzije let me just come ng'asooka akoona nyashi ng'ayitawo agenda alabe gye bamuyise abadde no mu miwogo nintatuuka taswala tuuka eri gye bamuyise n'asaba KFC alabe ekibuga okirengera enguudo zo baba tulina saasira abagamba mukikyalinga luli era abali ewala bannaye musubscribinge ku YouTube channel yaffe kubafe ekibuga tukyakibalaga nti olengera nguudo zimeruka bumerusi ziyita kadi ne abadde amwitoloza abadde mulala ogalabye banange mwazimba awo nomwanyi naze yabikola kati ate nze sinnaba
nze wentandikira ng'omanya ajjukira black oyo omujjukira oyo oyo black muko bwampi mulungi mujjukira nekyo bulungi simanyi togamba mutojjukira naawe sha ayise mukwano gwe n'amugamba kati gwe kyomanya waliwo ekibaluka ndi bulungi ompise superi ompise tunize nakwekolako wadde I was even going to the salon abakazi bakwataako naye nga munsawo talinamu wadde ezigenda okugula kagundi ka brazilian akamu naye abeerawo nga onkubidde ngenda mu salon nawe oli yerabira okuwasa omukazi n'awasa maid olira maid emitwa so nga azituusizza ewa mukwano gwe era naye yemu ku nsonga ezikumpisizza ye operation gyendiko byonna byogere ekikazi kimpi kikyafu kibi sikulimba ekikazi simanyi gwe nawe nookirabako ojja kulira ngu yana kwenyaga siri awo byonna byogere okuwamba amaka g'omukazi omulala ulira diiru sikolagana nabatiitiizi asiri muteeti diiru gyayitidde mukwano gwe amaka gawambibwe naye olunaku baba bawamba omuntu bakita kidnap baba nawamba amaka bakiyita batya mukazi kati gwe weesiriki omunapu nasoboka ngira mu buliri bw'omukazi nga kyekigaana nga nkutegeera nkumanyi bulungi nagwamu naye akimanyi beere leka naawe waggwamu bikinze nga nkulaba okyali leega gwe bipi nga awugire awo leetewo tege byonna naye gyosindika namalako kubanga leka gwe tofaayo nze wendi tula ntugiri mu babiri gwe situka mukola wewetunulira bakuteeka wadi nti nookirabako naawe gyalaba nga tekinayo kikujjaamu ono yabadde atidde agamba okuwamba amaka g'omuntu banaye si kintu kyangu kamuno oli omukyala asooka agenda sente nzaagala neshoni nandi mwetaagiddeko naye oli asooka agenda naye kisinga okubeera ekikulu sente azaagala kyekyokuggya amaka g'omukazi nga mwali sifuddeeyo oba shoni nasemba mulaba myaka ki oba kati afaanana atya ye nsobola n'amaka ngaagadde naye ono alimu amali leka ennaku bbiri nsobola okugumiikiza nange nga bwe neetereeza sulewo olwaleero naye nkyatajja gasulamu tajja gwe kyobamanya woonogira munaku bbiri wagenda kuba weereere ne bwe mba sikubira essimu jangu misinde ekituufu obufumbo mbwaga fumbo bwali bwabula ngende mpaakinga ngende njiye njimpaakinga naye nkulabula ali yakola abakazi ngulubutto bwejjoni simanyi ayinza okuba kaleera siriyasiri nga katonda naye maama ekyo alaye kasi yakola obwongo bwabwe nga batuula ano bo nga bakola mitingi yaabwe y'ababiri era nga bali operation kuwamba amaka gawooli akasente ajja kakuwa oyo njagala onyoola eriiso ekyo weesirikire kunze ate awedde buggwi firimu ekyagenda mu maaso munnange nga wayita olunaku walundaba enkeera tulaba okufulumya engugu weetuukira okufulumizibwa ng'ebula kwenkana agitwala aba agitwala wa nga munnanga asooka yalese awera nkolokooto tiri bwe linaasulawo wane luna tegwa male n'okulaba supiidi yo ya waggulu kyayagala akyagala ng'asooka adda munda jangu nagimula kya jangu nja kubuulirira eno jangu kiki bannange kwata jangu esibya ebintu byo ebyo wowe olina kyeneerabidde ng'oŋŋamba nga nkikugirayo ye wajja nakati nebino balekera bakulira bigulire batubireke wano kati tema ndowooza waŋŋamba satambulirawe togira tonneegayiriza ndowooza ojjukira bulungi esaawa ze waŋŋamba z'otambulirawo okuva e Masaka kalambirangani togenda mu nyumba yimu ngani bannange fuluma tambula tolonda na bugoye bwogenda nabwo mu ngalo muula nno otawundiza bwenkulaze nnyo saidi yange ennuŋŋamu onfudde musiiku gwe ngoba ngani ebintu ebimu byetagamu okwekaza
Kikisahaniza. Nga lwaki nkugobanga ni tomanyi kiki endi wano? Ngenda kugifunya kati ojja kugimpulira. Oyagala. Tohaniza gwe. Leeta waneno bya darling si gwe nja kuwujaga amatama gayenjebuke. Kwata ebisawo byogende. Mirembe atofula mu ssiro. Nambula ogende nga nkyaliko akaseka. Kati nekyewuunyisa n'omwami owedda mwali senkulu. Ogenda owulira bannange abaaye. Kiki kyo gye bannange nempa ensawo gyange oli bannange Florence bwobadde otya? Era mugwa amagezi omwo ojja kugikwatako ojja gikwatako ne senkulu n'owedda mwali bannange ensawo ejja kudda mu nju tejja kuddayo ejja kudda mu nju kigende kireete amateete ekiyitewo bannange zaawuna ali mu kunsikasika. Tambula ogende tidula kalabe. Tambula. Obubuuza obusungu abujjawa. Oli mukazi wooli. Ni wayinza okuba omutuufu munnaye abamu muyinza oba muli ku sayidi ejyangu. Kati gwagenda ofuluma ebituuze. Baaba oli kunfulumya yangu ojja fuluma. Baaba oli kunfulumya. Sijja genda. Sijja vaawo waneeno. Sijja vaawo. Sha. Nja kukuba kati we bituuse. Ngenda kukusabula oluyi we bituuse. Nja kusalirawo mpaka nvaako ate. Leka ngende mmalirize byenne. Bannange bw'obawulira ebweru oyinza olowooza oba baagalana. Ono yali mukyala mukulu. Ndi mwannyoko manyi bulungi nze nanzibulamu senge kati oli mukuyomba na senge awo vaayo. Bannange ate ajja kugenda ate nze nkubuulira. Ngenda kubala okubako mpaka ku 5. Ibale ngenda kubala okubako mpaka ku 5 emu 2 sijja genda 3 sijja genda ulira 3 n'ekitundu ngenda kukubira bwerere weziwere 5 nno kuba zibala oba zibala zibalize bagaye banzibula mu ssenga kati oli mukuyomba na ssenga ngenda kufulumya ojja kunkwata oli mukukwata ku ssenga awo gwe newe ebituusa oli mukyala wange olina okimanyi bya sijja yabaze paka kunya kitundu n'amanya bw'anaakuna ku 5 agenda swala nadde emabega ngenda kusalirawo tojja kunja kusalirawo lwaki nange awo yagala wekibuukira gete ateekako obutesi solekisi teekako obutesi solekisi kati ngenda kukuba ebituuse baaba olinga nerabidde nti ne mukyalo nalinga nkumegguza weerabidde nti nali nkwabuluza nekyo ekikazi nenkifulumya nga tokyategeera darling soma genda mu kisenge olutalo luba luse kakati webituuse ndegedde ngenda wendi kubanga ensawo yange n'ebyange okimanyi ebiri munda omwo nze kangende but I will be back just like Swaziniga nkomawo n'ekyokumpisaamu amasa emisango gyagisanga mu kyalo ekyo kifulumya ekizezengere kyebalugulirawa yakedde ku makyanga yalina ofulumya nindaba nga yafuluma genda ku maaniina oli owanguddeko olutalo naye nga naye munyini okimanyi terunaggwa naye yali agenzeku n'akusuubiza okudda bagiyita mulamu tonninya munnange ng'obudde bwetooloola budde nga butambula maka go geego kati munnange owaye darling osooka oleeta eggundi mmale okulaba ate ebiddako sajja tuyeesaanikira agende ayiriba ate emirimu nga bw'omanyi kubanga ekibuga kino olina okukibeerako ng'emitawana gijja naye ng'omanyi butya bw'ogenda ogivaamu empisa zo baba bakyaziigana omwana ono sikoleete kikyate ngenda mu mirimu niyo oli mu kugenda ne bannaye ebyabadde wano nti nze mbadde ntiddemu jangu ompa akagumya ggwe kyada kino kirina ekyejo anti munnange oyanguwayo nze wane wakangenda kuba nti awo obadde otya
kale wegendere mu kisenge weeterereze kije mpulireyo kike abaye anti yenze alese abaffe si yagenze jjo ku makya manyanga azetazeeka abaffe nedda bagamba mu kibuga tongamba byamasavu galiwawo n'amasavu oli abadde akyayaga amasavu tebagatunudde nako laba naawe waaka omugerageranya ku kali kaccokolo don't you see negwe banaishoni tulaba mbwira tugambe mbokyali n'obusungu bukuzibya amaaso aba omwana wa mukazi naawe weya namugamba nina omukazi tiside nyashingi kangu tebakuteza gwenja kujja ebyo byokukwatira lambula otwale amagalo gebweru ndi musajja yamu oli mufumbo nenaawe kakanizamu omuli abe wammwe kalabo naye omwoyo naye mukazi kumbe naye abadde avuddeyo laba omwana w'omukazi laba kikyo gwe nkulukunyizaako gundi yo gwe naye nze nazefumba sivaawo lwezifumba niyakuku sivaawo nazefumba ate nawe eyidde okatalitulakola kati webituuse mmwe olabe nganda baki ekyo nga mala n'ebiseera byange mbuntunulako gwe nkwatirira ku balala azefumba n'ensawo ye erangi mugitwala mu kisenge nze zefumba sivaawo darling mwami manyanga bwe yetubbi sivaawo tajja fumba ajja fumba kuba ensawo ndaba nga ali mugitwala mu kisenge omusaala alina busungu ono sigula amayinja simenya amayinja bakini ngateeka mu mulyango amafunfugo gwe kisawe yaga kitugala butuzi wamatoola awo beera n'omwami okankutwalidde banno lino twala mu kisenge kyange wamma bano basabye ku makya ddala oba beerabidde soleza mumuli naye bannange agenze eri bakyala bini Mukama Katonda aleeta ebintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe naye nga byakutugezesa biba bingi nnyo ebijja ne bitusoomooza ne bikola bitya naye nga biba byakutugezesa kakati nga tusooka tuvaayoko nga tuddako mu kyalo munaffe kyeyakola nga asooka yeekuba mu kyalo ewa muzeeyi ne taata ejogo nga lyama ndaba nga taata ali mu kujoogebwa guno omwaka njogeddwa n'ensukka kimanyi nti nno muwala wo fulo yajja ewange n'ali mu kunkyankalanyiza buli kimu aze wa taata ndowooza yanaagusala omulala mbu mwali mukundetera ekikazi kyesitegera gyakijembu kyenina okuwasa nze omusajja agize mbu taata yasooka n'agamba abaayi yekizito fulanka jijo oligino ne muzi atuweza nga taata ate nga atuweza mu sinema nyingi ate nga tukyamulabira ddala lenzi omukwati olira kati ng'ojje wange ondoopera ebyo nze nkusajja ng'ondoopera ebyo gw'omusajja awo atuludde bw'atyo gwe naawe okyali mwana muto okujja okuloopa obusonga obwe bwakitaawo gani maka gago ga mwannyoko kuba kisajja mmere bw'otyo wulira kwata embooko omukube kuba bukubi oyo mwannyoko bw'oba akulemye kuba bukubi mbooko ate oyo naye oleeta kuloopa eno omalira obudde era mbunzijeeyo okugira obadde otya tamutti anoonya kusuulira maka ayagala kwonoona maka ago mbu akuleetera mukazi mulala nga si kuba embwe eyo kikuba okyabuluze kidde eno mu kyalo tunakijjanjaba ye taata sasira busazi taata nti nze nsaasira oli muto wange mba muto wo naye agenda kuwunuunira nze buli kimu kati nze buli kimu awaka sikyalina mirembe mpulira nkoye taata nze mbadde manyi obamu mwamusindika commission nga nze nsindika oyo anti kati tavaawo waka nsobedde kuba taata agambye kuba ttayo kyakuba banaawe oli musajja osobola okwesalirawo bannange agende kwata embooko omukube
mukubire mu mukati olinga sinnakola namukubira ewaka byoze nze ngenda kakwata nkatuge kuba mukuba ojja kutaba mayiti nga mumuziika ku munaana taata mugobe mumakaago goba yamusanga na mu nnimiro nga wawagula mwanyi teyamulinda nakudda kukka ngenze kumbi bano balina kawayini beegabidde bano nawambyewo nze banaye ate nayagadde atmosphere is good lwakwaliwo mission gye bakuleetako nga nawe oli toli sure ng'olaba eri mission impossible 50 mbanji wadde nyingi 30% win 70% failure nga odds mutufu zaa ziri wansi ebyo byonna nga tukyabiraba omulabi w'ekina Uganda omwagalwa weebali kukola kubanga nze nsiima nnyo buli lw'obeera ng'olaba ekina Uganda naye ng'ofiisaayo obudde n'ogenda n'okola n'okakaalwo kanyo emirimu ensi yatu yatuuse munnange yafuuse yakukola yakuuse yakwekolerera wena gy'oli oba okalabidde ku kyeyo oba okalabidde waka okoona buukonyi nti big up mwana era nensaba kimu mukama abeere nga abawa buli kimu kyewandyagadde okuba nti nakikuwa mu mirimu gyo kina Uganda kyo tulina okiwagira mu mbeera yonna bw'olabira nti no kina Uganda notification n'ogifuna laba bulabi wagira buwagizi kubanga ekituufu kiri nti twagala kibiri nga tekigenda ku level eddako kubanga wano wekiri kinyuvu kiwoomu naye twagala kisingaawo kibiri nga kirabibwa ensi yonna okwetooloola bano bakyale wane no bakyewaga ogambe njagala oli bipinga oba lituuka kale bulituuke yamayinja anaaliwugiramu yakitegeere olera genda oba naye naawe katuyogeraku lyaki tosobola kwogera ku birungi byolaba naye era wadde you have to kale ekyo kyesirikire ngenda kutitetenkanya bintu byakwetetenkanya oba yalijjeewa ye ngaalaba lirigenda okusigulawo oli newerabera ti nooli omuntu gwaba yaleeta gwosanzewo aba yeesiimira omuntu we nga yooyo otegeera njagala buli kimu okaba katundu kabe salirako obutungulu kacyumbalye kumbe waka waggulwa mumpemba avudde mu kyalo bangambye nkakolere kati woyajja kati wesetinge weetege kikyatsarabo leeta ebyo leeta baleeta ebipya ng'alireeta wano twawonye kiri kinama mmonde wakiwonye ndowooza olaba omwana wuno akulisaayo olaba pulinti don't you see bawonye kumbe ono avudde omukazi omulungi yasa atemyo enzo yaza lakwaliwo abatwamu ku nsi kuno ng'obusungu bwaiba bwakunyigira limooti kati bunnajja sembera wali nawe darling lwaki oyomberwa eyo waayi muntu ongalinga tagenda tegira eri naawe tega eri nyasha temulaga egenda eri omusembereza alabe biifu nanoonya eriisa engeri gyali zigula nga terijja naaluma emimwanga ate oli omuyaya akuta enzo genda naawuuyaniriza omuntu muwe aga lwaki oli eno give him the aga toteekawo mboko nanzika kanabe kiggwa ate wandibadde mu benkuoli naye wandibadde tunuulira ola gwesaga akutunulako kyekituufu yakubatula banange kati tambuloke fuluma gwevaayo vaayoyo mangu gwegalawo nokugalawo ate okumanya nti aba yagala oleke ng'ogadde waka mamiya kikuba njakukumenyamenya obugulu obwo jangu tugende mission failed si mission accomplished wapula failed saagala wama darling sungu bwange ndooza n'ebukomaano owayi baby jalaba omwagalwa iye nga tampuuna ye yogana ono olubadde wano ebweru yandibadde teyazze dda ng'ayingira munda anoonya omwagalwa olwoza omwagalwa
si mane ya ne nange mulindeko shoni nga soka yetooloola aliwomu galidde mu galaji mala okulaba oba ali mu toyireti omanyi zinaku zino nabo bazituulako nga tebavaayo darling kikomere ekitaliiko godawuni kazi wange alabika bamugobye bano obwedda abatudde nga ne kawayini bali mu kwesala ngolooza battu bali oli bamufuutudde dda agenza okuva mu kyalo singa oba yamusibye ku mugugu n'agenda naye agenza okudda nga omukazi maneya ne ukanaga bannange kati bino ngenda kubisalira wa ngenda kubimala ntya saagala okyerabire tigwayagala okulaba firimu za King VJ ziri enzungu ennongooseemu nazo tubeera nazo ku application yaffe eyitibwa King VJ Movies oba noteekamu www.busansonation.com netubeera nga ate website eyo ekuwa ebisinga mu bisinga akati munange mumpembe nga asooka atuula wano asooka abirowooze gwewe naalaba ekina Uganda twakuleetedde airport pickups osobola okubeera nga ate munange ova mu tiimu kibaasi singa obeera oyise ku 070385 n'osembyayo 4 n'ebintu ebiringa ebyo twasazeewo tubeere nga ate ava ebweru w'eggwanga tolaba nnaku n'obeera ng'omuntu atagenda kukola sente omuyaye yasooka n'atunawo n'abirowooza emirimu gyo gireka kati gyafudde omanye abakazi balina ebintu bye baleetaleeta ne baleetaleeta kumbe boonoona mirimu kakati ebyo nga bikyali awo kibuga kiba kyakutetenkanya simbawo ebitooke n'emiwogo awo ebweru wa geeti gerugira bwoti amugere muteme ettooke eririgize tuba tuli awo munange nga waliwo ajati sembedde ajati asembedde ajati tani agikonkonana wenakagoba wano okuba nti bibakumyewo kiboko ngisuddeyo bwe buzibu ng'asooka gyalaba ate ani agimazeeko emirembe ngamba yegeeti ani agimazeeko ejja nakakaawa kuyetooloola kukire saidisize ansanyuse ndaba kuki nange okuleeba nashamayiro nasemerera okukuleebako mulamu mbadde njagala asina byonsaba njagala kumanya muganda wange kati ono yabadde mulamu muganda omukazi eyagobeddwa wano nedda tusooke tutuule twogedde salina byentuula naye nyenda okukimanya abanange totuukira mu kuyomba omusana mungi bajja kukuwulira oba bampulire ati nakareebaho muganda wange shinja kumuleeba onyankoleta munno oli bamugobeza wano lwakuba mbumbu munama wange oli sewe yadamu gange mbumbu munama wange kalo nali mukujayomba agamba abanyankole tuli bantu gwe wamulondera tewalaba nti n'omuntu lwaki ate oba omugobaganya muganda wange ono azikkayanira maka okireka olwamugobye wano yatuukire wa muganda we mukulu we nkuyise nkunnyonnyole byatandika ebintu nkugambye tuyingire munda nkubuulire buli kimu bwe kyatandise so si kukaalamuka bwotyo munnange toyomba muula ekisooka mukyala wange mwagala nze nange golaba waneeno omuntu owo mwagalira ddala mukyala wange oyo naye ebintu ebyagize era byendiko nga muntu alagajalira muga oyombera eyo bweru muula nedda nanti naakayombera wano kumbanga munda ambaleke mufaafagane n'olunyankole iwe nyoye kama mutira munde baba sikia wembe kolere wabo kuba nyodiza kubemarda nyibukendero nde rekambero nde baba kureba rekambero nde oyo mulamu naye bwatyo weyagira n'ebiseera ebisinga tuba tukyali ku ebyo tuba tukyali awo
Banange alese mukuleeta alina wajja amamirira wano buki geeti yona bangambye njeetoloze sirikaawo wadde mita buli awali ekigeri nga nteekawo bangamba wano sebo safeguarding protection shield ng'aleeta protection shield ku geeti bangambye mamirirewo nnyo situnula mabega nga mamirira wakiri nkyukire eno nga mamirira geeti eyingire bamugobye waka wano mwanyina yamugobye amamirira ki bangamba nkwate kano bangambye yagenda okukuuma gano gonna amatwale ga ono gwolaba ssebo ye kakuuma ono kakuuma yagenda okukuuma byonna saagala mwanyina zadde mukuwunkuukatu mirundi 3 njagala okuume wonna noono njagala omuwerekera abeere nga mu maka afuniramu emirembe kati aleese akalala oli bamugobye kuumiraawo yegwe kakuuma akukwatako gw'obojja olaba kwata kantu kasokoolayo oddayo mukono guzimbye alina noono kafuumuula ono agenda fuumuula buli aleeta oluvenge kafuumuula ayagala okufuumuula gwagenda ofuumuula bamukola alina amafumu 2 kafuumuula bwendeese kafuumuula n'asiima kafuumuula fumita nyono nywantu kafuumuula njafumba nsiimye nange basi nebangamba nteekaawo basi buuka ingire toddamu fuluma bebo boolabanga ne b'omutuma ku dduuka tagenda oza kimu bangamba sifuluma amanye obuli ku geeti bwe yabuuka ng'agenda mpozi ng'ate bataddeko akajja akalala basi kafuumuula waaba waali nange mwenyini mba kafuumuula waako nange mwenyini mba kafuumuula waako kati kumbe mulamu yazze okuyombera amaka ga mutoowe aliwo nabi baali awo owaayi muula kiki ati wasuze wano otudde tonyogera nange tongamba kigenda maaso toddeyo mulamu mulamu alinga komando alinga eyaze okulwana obulwanyi nanyenda okugaruka aniyo nga oba nenzala leka enzala endume enyite enjala oba ennume enzite enfe nkitegere nti nfiiridde muto wange nfudde nga muzira naye siva wano mpaka nga muto wange akomyewo ne bwe kiba ki ne bwe mba mutenda guleeda sivaawo yeewaga eri ku geeti balese kafuumuula siina gyendaga enjala ninzitire hanooya siina gyendaga aganya mulamu aganye si yeyaja ati kati mulamu bw'abanga si mufumbo akigali bugazi kwaka kati kumbe abakafuumuula mpawu bazze kafuumuula mpawu katono yetolola akubire mukyala abokulegereza linda ako ate ndaba bana kiki kyo naye owangamba oyagala kala njireese njagala kala bagambe buli kyenalabanga kimuli kitemagana nga ntwalo njagaza kifulo talina kika kya kyuma kyatalina mumanya alina mu 12 amugambye gwe saagala kunyingiramu kuba kati webitusa olinga ali mukumalako emirembe tolina byogenda kundaga lekati abakala I don't use the color chiko omulage nti nenyashikuwe tulinamuko simaina kumanya batasiimye ebisimbi laba front look at the passport visa yona kweri lengera ndaba dayali kati ogenda kukutako olina gyogenda kugira wagobya oli naye ono tolina gy'omugoba nalishiwa kafuumuula kwali naye kakati webituuse bwesijjaayo jambiya nja kujjayo mbazzi ngenda kukutemaatema kantu gwe ojja kumpulira ng'ayita wakange ndeete baasi yene yabagobye ogenda kumpuliramu omusera ngenda kubakubaku obwo obutwe mbuyaseyase fula olabe kolina kyonoonyako gyokuba kumbe kafuumu kafuumuula akolerawo
bamugambye abusungu bwe buva wuuyo omuntu obadde okyawagaki yanange ngansayisa okulaba kyangu ompa akagumya wavuwa walunjibira wakana gwe anti munaye nobadde onkanze nze nyomba nze simayina kulwana olaba nensiri ejja nenjifuubandika obufuyi nenjigamba bba kati nze ntabukire gwe kati ovaawa wuluddewa faneeko nakalabe maama oba kanankole ng'ayaniriza ali ku maanyi g'akafuumoola ate munatumwa mumakinze singa oyo kale oba gwasooka okulaba banze mpulira wano saagala kulwawo kuyimirira nze nengato sitansa okunyiiga nga kakola ekyejolayira jangu anti wakiri ositulako banno bawakiri nobayambako like a gentleman nebino ebintu nedanze nsobola okusitula singa tewayogera nanti oyinza okunsuula ate njala enuma ninda kufumba tofaayo nesokolete nkuyambeko nedda akusoka okaleke ntegedde yakole awaayi kyakuteta kyakuteka nsoose ntwaliini nsawe tukimala tukulaba nsijenuni ali ku maanyi g'akafuumula kigalo kikegira gala weekozeekoze anti ndowooza bantu tekati olwo bantwala ndaba kuti bannange yoyo kala yange 1 2 3 gwe okoye nnyo baabwe akaana katuka koye kati nkwatewa wenjagala kwatawo oyagala nso kasitontwalamu kyekyo ojja kumpuuba gobuube biike bijayiika obebiki leta mpola ayingiza basi jajja teyanimbye tugenda okuyingira naye kati nze nga tuzinkaluubiriza okujjamu ekyo weesirikire ye mpola you have to do it slowly nze kimu ekyange kya mpola you don't have to rush weesirikire maloko mpola bannange kyokka enjala zange zonna azijjira kyokka luzirabisa bajja laba nti eziriimu alannange nga munanga ateeta bamuleetedde engege kuba kakati omuntu we batuukira okuleetera mu katimba nze mmanyi ebyennyanja bye bakwatisa ebutimba bamuleetedde envege nze nakooyeta munnange kiryoke bw'obanga ne wano oyagala okuyambako nsobola kuba ne gyenkujese wabadde kumpi ng'aweta omugongo awa akagumya wabula eri emmanju nzijukira bye mbasirabye bubi wabaddeyo mulamu omulala tatalantanta nga beerabira n'ali ebweru baasaawo kati kitodde ne weebuuza onaafuniramu wa era afiirwa ki ng'oli wali darlings oli lutaawa nze mpulira kale weeyaayo bannange ekyejo kyonna wasooka kiggwayo you have to hurry up annange uba atabadde atya mumusaasireko munnammwe mumusaasireko kyokka bannange mpulira wakayitawo wiiki emu bukyanga bamuleeta kati uba ayagala ki ayagala nno ndowooza genda kunyiiga nze mpulira sijja sobola bannange nze ngenda kunyiiga wano nze nkugamba John Stone ntwale mutoireeti oganye ngenda kunyiiga wano nga kanyiiga ku lubalaza
nze nomukusooka nali manya abalungi tebagenda mutooyi we mulenge gye mutuyitako nga mwena musiiya olunza olamugaba mutooyi ono kaakano kali mukunyiiga wano. Now I feel good now. Wali mbadde mpulira nga zenna akawago kanaatera okutulika. Nasiimuula. I don't have maanyi okuntwala mu toilet. Mugore baresa omugore salina bute bugenda manju bannange film egenda maaso mulamu tonnenya darlings anti mpulidde oluyogana nze nvaako oludde naayo abaffe obwedda kyokka nkuyitanga tovaayo kyokka nze nga siraaba ovaayo nempulindako ng'oli mutumba ba olabawo akanyawo ogira batusagenda eri kafuumu kalayika yagenze oli mukunyombesa nze musiru gwe toddamu kunyombesa si gwe aluddeyo nga nkuyise nga tovaayo wulira oli mukumboggolera nze bannange abalina amannyo gasiri baba baboggolera ggwe bannange kuba oluyinga tebamukutteeko no baleesa kiki tawanze geggo ani gwobo nze bamboggolera nze nze muwala wakafuumuka bamboggolera nze oddanga munze kadde ate oyangu oleete wano ensaya bannange bamusika tebamukuteeko ne bamuleeta bamubimunuza olabika gwe nolayika kyolina tokiwulira olowooza ndi wa bulijjo nanze siri mulya mmere nga mmwe wanje baleesa kiki kino nze toddangamu kugira kati gyakuwa okwate kubojje wano oyangu obeere ng'ogira wano wengenda okugiranga yangu wamawu ale mukojo gw'omusambwa nga guba gunyangumu kano kale kakasamba sina mukojo ogwo kamuli munene obwedda yanyiizeewo omunene ate olina twala direct mpaka eri sikasuke mu maka ge yeezimbira mulamu yabimukola ng'asooka asitula omuwumbo kale bonoosobwa ekitundu ekyokubiri biki byolinyumiza abaana nga bakuze. Ladies and gentlemen, bade ne King VJ ku 070385 nosembya yunya obero otuse ku WhatsApp number yange tubade tulaba mulamu tonenya ekitundu ekyokuriwe kiri bakize akubira ndi kikutuusaako era YouTube channel yemuyo kaka mwanje Steven Kabanana yetuse bina Uganda ebinyuma ebiyigiriza ate era byosobola okutuula n'olaba nga tebikwemula n'omwana wo kukumira takumira maja. See you when I see ya.